abantu bagamba saving esinga okuba ennungi is saving in property. Okay. Noba nga tolina sente enkalu gwe buli gyofuna giteeke mu kintu kinyonyoleko yo saving style. Bwe nali nsoma wealth ku bugagga ne investment ebyo nabisomera mu University of Geneva. Professor wange yaŋŋamba nti okutereka sente mu kintu ekikalu si bwe buzibu, si kyekisinga obulungi, ate era kwega si kye wanditunuulidde okubalansinga sente zo, kubanga sente zonna bw'ozikwata n'ozigulamu ettaka ne bakugamba nti omwana wo mulwadde, ku ddwaliro onootwalayo kyapa, ku ddwaliro onootwalayo ndagaano. So oyina okubalansinga n'ogamba nti kambeereko ne ssente bwe ziti zino za cash, kambeereko ne ssente bwe ziti zino zo nziguzeemu ettaka, kambeereko ne ssente bwe ziti zino zo tugambe nziguzeemu shares oba emigabo. Buli lw'obalansinga bw'otyo omuzannyo gwa ssente oba ogukubye. So ogulayoko ku ttaka kyokka n'obeerayoko ne ku kakashi, ate n'ogulayoko ne ku bintu ebirala bye tuyinza okukubuulira ffe nga ba advisor b'ebyensi. Okay. As we are concluding with our show today, njagala obeere nga ate commentinga wansi awo kino kyonna kye wandyagadde okuba nga obuuza ku saving kye tuba twogeddeko ajja kuba akuddamu. Kale nga tumaliriza, omwana ali ebweru, kiki oyinza omugamba sente nga tumaliriza sente zezisinga obbawula n'abaganda n'ab'eŋŋanda, ye agamba sente zinanjawula n'ab'eŋŋanda sente atereka ate nga tumaliriza kyonna kyonna kyumbaawo. Okay. Ekisooka, omuntu yenna nga yagenda ku kyeyo well and good, wagenda ku kyeyo such that okola ekyeyo kinyiga, nze ekyeyo nakirimu, omuzira gwankuba, enkuba yankuba, nkimanyi bulungi. So saagala otunuulire entuuyo ezo ozirengeze. Entuuyo ezo ze ntuuyo sematuuyo. Oli ku mission ya kugaggawala, toli wammwe, toli waka gwe kwegamba gwe waleka omwami wo, waleka omukyala wo, waleka abaana bo, waleka bazadde bo, waleka otulo ogenda otobe. So bw'oba waleka otulo ogenda otobe, weekube mu mutima. Oli mu lutalo lwa kutoloka mu bwavu, waliwo by'oyina okukola otoloke mu bwavu. Bw'onoobeera tobikoze, weetegeke okukuba ekyeyo paka lw'olifa. Oyina okukuba ekyeyo sente ezo ozoonoone. Bw'oba togoberedde bino bye tuli mu kwogerako, bw'oba tobigoberedde, anti gw'olina ekisa, gwe buli z'okola ng'ozigaba zonna, toyagala kwawukana n'abantu, toyagala na kunyiiza muntu. So gw'ogenda kuzikola ozigabe, naye manya nti olunaakomawo e Uganda oyina okuddayo okuba ekyeyo. Kati ekiyumba kikutamye, naye oyina okuddamu ekiyumba. Bw'oba ate gw'oli ku pulaani yakwejja mu bwavu, kola ebintu bino wammanga. Funa akawunti eya bank, teekako sente, naye nga bw'oziteekako toziteeka buteesi nti ozitaddeko, ziteekeko nga zakiruubirirwa. Eno yessaawa gwali mu kutulaba weebuuze otereka zaaki, ye lwaki wajja ku kyeyo? Ogambe njagala kwejja mu bwavu, bwe tunaddamu okusinkana nja kukubuulira ddi lwalina okuzimba, nja kukubuulira ddi engeri gy'ayinza okuweereramu abaana b'abalese eno oba okukwasaganya sente. Naye leero kye mbadde njagala ayingize mu mutwe nti asobola okuteeka ebbali sente nga zakiruubirirwa, ate ng'ekiruubirirwa ekyo kyakuzimbulukusa. Either ng'ozitereka ojja otandike ka bizinensi, ozitereka okomewo Uganda zigule piki oba zigule akamotoka akanaakola Uber, oba otandike bizinensi ey'okusuubula produce ng'ozitereka ng'ozirabako, nga wooyagalira wonna oteekayo buteesi mukono n'ozifuna. Yeyo message y'olwaleero. So saagala bakibuuse maaso, saagala balowooze nti nina ekisa kingi, gino gyonna emyezi 8 mbadde ntereeza abeeka, nabazimbidde tooyi, nabaserekedde enju, nakoze eki. Manya ogenda okukuba ekyeyo paka lw'olikaddiwa. Paka lw'olikaddiwa.